baso wano sawa ndooza nga 9 ogw'ekiro muganda ngoyo nankubira essimu nangamba waliwo abiddwa era nenjogera naye bwe nayogera naye ku ssimu nemunyonyola naye yennyini Shakib serebu abantu bonna batambula nabo takola ki tabamanyi ontegeera kigamba fe bw'obeera ng'oli public figure osikiriza abantu bangi mugiramu ababi n'abaki n'abalungi naye at the end of the day nemugamba waba asobola okw-identify nga si nti buli muntu gwe bandaba naye nti mbandi naye ontegeera abamu mbasanga oba ndi out ne baneegattako kubanga abantu bangi nze nagamba abapoliisi n'ababbi mu ndongo ontegeera kyegamba kati nze simanyi ani wa poliisi ani ki nze ndi mukwano gwa poliisi ndi mukwano gwani abantu bonna mbeera nabo naye mu understandingako ekintu kimu nti in a street way bwaba nga aliwo ekikutuuseko obanga obbiddwa ne bagaagundi alayika amumanyi osobola omuriikinga akuyambeko era namuganja muyamba bw'omwana identifyinga naŋŋamba bagenda muwa CCTV footage kwesitanalabako naye bwe baba bamuyina amuleete maybe bwe mba mumanyi nja muyambe ba simumanyi ate kati eyo bizinensi ebyo byabwe nange nzibwa bulijjo tegera nange teri gwe batabbangako yatulayinze n'agamba waliwo omulenzi gwe bagamba nti ali omu ku kibinja kyo amanyikiddwa anti Benja simumanyi naye agamba bwe bamugambye so ebigambo biyitiŋŋana asobola okuba nga abamugambye balina ekigendererwa oba sinakindi naye alina ekigendererwa kye simanyi kubanga nze Shakib kyali wange era olaba ne mukyala we naye kyali wange tubeera ffenna pate zaabwe mbeera nabo so ate nange Pallaso sinze mugagga asembayo naye sinze muntu ali obubi ennyo okitegeera so n'olw'ensonga eyo simanyi ani ateekawo mbeera oba Shakib oba bantu be oba abamugambye but at the end of the day kyannaku nti kyabaddewo era bwe nnaaba nga nsobola omuyambako nja muyamba naye buvunaanyizibwa bubwe kubanga ffenna bulijjo batubba si yasoose okubbibwa kibi nnyo sikiriza naye si yakoze ki yasoose alina lajjanira abo oba baani naye tekifaanana nnyo bulungi ng'avaayo okuteeka ekintu bwe kityo ku linnya lya P. In case nga footage omulabyeko no recognizing omwana gwagamba Benja nti ali omu ku kibinja kyo are you willing okubanga omubaako engeri gy'omuyambako omwana oyo azze ebintu bwe mba mumanyi nja kwogera naye no problem naye ekirungi Uganda erina poliisi agikozesa agyettanira ennyo nze siri wa poliisi kubanga ate kati nze sigenda kuvaayo ngende ntandika ekwata faani wange ontegeera bayinza n'okuba balina ebizibu byabwe nga bo nze byesimanyi omuntu olina okufa nnyo kubikola kye kubikwatako so at this moment kyekyo kyendiko bwe naaba mumanyi nja kugezaako okuyambako I can intervene naye tekitegeeza mbu ate ngenda kukola omulimu gwa poliisi yaŋŋambye tannaba gendayo era nankubira ne mugamba nja muyamba oba wawulidde audio gye ya recordinze of course sakirizwa naye n'omutima oguyamba kind of gwampeddemukko okuba nti yanrecordinze olaba n'amasimu agali professional bagamba nti essimu gy'okubye togenda girecordinga kati emove teyabadde y'amaanyi nnyo ku muntu anoonya okumuyamba ontegeera kye twanadde manyi twogera ng'aba street ng'aba boy ne ba boy tulabe tukola ki ate we mwamaze okwogera yagenze ku Snapchat ye ebigambo byawandiise ng'alaga nga gwe ate atamuyambye wabadde little bit reluctant nabuuse mu buliri okwogera naye nadde nsobola osigala mu buliri ne muddaira enkeera ne mugamba nja muyamba so tekyadde necessary bw'aba yadde ayogera nange ng'ayagala tukwatagane muyambeko okitegeera nsobola omuyamba okw-identifyinga n'ekyo ekyokka kyenyinza okukola ki muyamba kuba okwogera n'omuntu wabanga ddala mukwano gwange so ekyomuyamba simanyi buyambi ki bwe yabadde ayagala kujja gye ndi kuba ewange sirina komera
ontegeera ekyoku mbadde tumanyi nti omuntu watuusibwako ebintu ebyo asooka kufuna poliisi gundi oba statement n'akola okubifo bw'olowooza kino ekyokuddukira amangu ewuwo yali talina kusooka ku poliisi nsobola yadde alina ogenda ku poliisi naye bwe nsobola omuandastandingira kubanga mukwano gwange ate abantu bamugambye ba identifying omuntu oyo somehow nange so bw'abanga yareachinze out to me it's a great step naye great step eyo yayonoonese oluvannyuma lw'okunrecordinga n'okugenda ate bwe yabanga yabadde andaajanidde ng'alina kyayagala muyambeko kyadde kisobola okubeera awo ne tuyambagana kuba kati abantu bagenda kuyamba ki tewali abantu babiri ababadde basobola omuyamba either poliisi oba nze bwe mba nga mmanyi omuntu oyo kyadde kimala naye kati ndaba nga kyescalatinga so ntandika okwebuuza oba yennyini alina embeera oba balina embeera ne boyi we oba omanyi omuti oguliko ebibala gwe bakasukako amayinja kati ndi mu kwebuuza oba ali mu kuddala kwagala muyamba oba ali mu kasuka nkonyogo agamba mu statement agamba nti obutagenda ku poliisi ayagala ensonga zino gwe naye mubaka wembe ayagala mukkaanye atuule agenda kujjako ate kati tukkaanya biki nze nkugambye embeera n'abantu baki nze nkugambye nyimbira abapoliisi n'ababbi nyimbira abalokole n'abasamize nyimbira abasiraamu n'abakatuliki nyimbira abakazi n'abasajja nyimbira abato n'abakulu I sing for people of different backgrounds nenku example nenkugamba naye yennyini sereebu mulaba atambula olumu n'abantu 100 bonna abamanyi oba asobola okweyimirira empisa zaabo batambula nabo bonna ontegeera just nze ndowooza bansimbyeko nnyo essira unnecessarily ne bajja kuba bulungi mu mpandiika ye ne mu interview gye bamukozeeko ye Shakib alinga alaga nti alinga ekintu akiteekera ddala ku gwe nti omuntu oyo yavudde namugangayo oba olabe n'empandiika ye Snapchat just nze kyendabye awo wakati waliwo ayina embeera baagala tandika mwaka naye tebajja gutandikira mu nze waliwo embeera eri awo sijja gamba nti eri ku Shaki oba kwanne waliwo embeera eriwawo njiraba bagiteekawo but the fact remains nze sirina wembiyingiriramu sitegeera na bwembiyingiramu engeri yokka gye nnyinza obbiyingiramu nga noonya muyambeko obanga omuntu oyo ddala mumanyi bwe mba mumulabye kuba saabaddeyo naye kati bw'alemezaamu erinnya lya Pallaso ebyomuzze mubiraba bibeerawo okitegeera so easy thing is tulekeraawo okulipira boda tutandika okuyita ne ku safe boda ojja odaringire ku app ejje nga yiyo okitegedde at the end of the day bwe kiri naye nze personally sitegeera wembiyingiriramu sitegeera lwaki erinnya lyange mweriri ate erinnya lyange lirimu ng'omuyambi kati wemba nga ndi muyambi ate sitegeera lwaki oba onkubirayo punch so erinnya lyange baliwe ku kitiibwa bategere nti nange nina gye nvudde nkoze kkole okitegeera ndikoleredde so balekerawo ditabulamu bwe oyagala nkuyambeko ŋŋamba nenkuyambako naye bw'ate toyinza kuŋŋamba kuyambako ate nga bonkasukayo ate nga bosaba so muganda wange Shakib kibi nnyo naye engeri gy'okitambuuzaamu beera mwegendereza kubanga simanyi wajja oyagala kirage okitegeera tukwatagane ng'abooluganda kisobola okuyambagana ng'aba street omanyi ne mu community waliwo kye bayita community policing ng'eyo y'abantu kati baba bagaye nti pia asobola okuyambako ate tambula kiringa genda ku poliisi kuwaba musanga ate n'otandika ovuma poliisi kati ogisuubira kuyamba eti yaman eyo emboozi gye tulina okubeerako the bigger picture yaman it's trending number 4 in 3 days era mwebale bakyali bange waliwo n'ebitongole ebimu ebitaasanyuse bivuddeyo ne bikasuka naye ng'ebyo ebitongole ate bakyali bange enkola nabo mbamanyi naye it's okay tune trendi nze mwebale kumpromotinga abagirabye Urban TV big up njiraba eri ku rotation temugijjaako kalango kiki want money ate nga waliwo olulwimbo emabega lwe wakola olwakuba mu nsi z'ebweru eri yonna was it one of the inspiration of olulwimbo luno ne konshens? No, actually konshens ye yaleese idea
you want money nange ne fittinga in really inspired at all by anything, really inspired by Konshens himself. Yangambye let's make a hit ate nga mumanyi hit maker nemugaa tutandike ne tusumulula. So nebaza mwenna abalu streaming nze limba lwa tabu nnyo lulaga lutrendinga Jamaica, lutrendinga mu America. So now Uganda is moving forward. Abantu tebaba na fitina begateko tulutwale maaso nalabe kutibiza Niger ngende none dollars nzikomyewo wano era sigenda zitwala China, ngenda zireeta wano. nalabe kugundi ku Niger one of the stations ku DSTV is Niger nga it's like olinga yalese a little bit of an anthem Africa. Yeah man, baddeko ku Sound City, Trace Africa, Trace Ani, TV nyingi kati zinsusenako. Naye I appreciate nti Africa is embracing. So I beg my country to also embrace. Bantu bangi bawugula bannaabwe balina embeera zaabwe, hidden intentions, but you can't stop the music. The fact is okola ne Konshens si kya bulijjo. Kitegeera, that's a big world brand. Okubanga yajja Uganda nga anoonya Pallaso, akoze n'abantu bangi naye tabangayo na muntu gwesibako nga Pallaso, era olaba yakalupostinga emirundi oba 5. He loves the song. So it means Uganda forward. Tetusobola wangula nga tetulina bikonge bwe bityo, ate tetusobola wangula nga ffenna twesiba ebikonge ku magulu. So bonna abateekawo obubeerabeeraawo babugyeyo bawulirize tune bye buli wamu naawe kkiriza ekubeewuwo ne matuugo. No, twali tuli awo manager wa Konshens gwe bayita Star nancontactinga nga tebannajja na Uganda, naŋŋamba tuwulira nti Uganda Pallaso yaliko, twagala kukolayo oluyimba nani ne Pallaso. So personally nze manyi nti abantu abali international olumu mukola kolabo ne babireka awo, ngera boolabye akoze kolabo nyingi nga tebalina video, segera nga abireka awo. Naye ne nsalawo ne ŋŋamba nti boba nkulaba ojja Uganda, when you come to Uganda we link up and make this happen. Era bwe yajja ne bancontactinga, omukwano gwatandikirawo, kati nafuuka mukwano gwange ne manager we ne management company ye nekivaamu ebibala ebyo byolabye. Wano mu lulimi tewali language barrier yali menyefu, twali tucommunicatinga bulungi nga byayogera mbiwulira nga byenjogera abiwulira. So through that oluyimba lwayanguwamukko, it was so easy to appeal. So we communicated properly. Simumanyi kuva eri naye communication yali nyangu to me kuba for some reason yali ng'omuntu gwe nali ndabyeko. Ne communicating anakkiriza netuka okwata video era ebikonge ne bijjaawo, tagenda fuluma wano bebezebe nenga ne bwatafuluma wano tuli Uganda ne nkwatagana ne baganda bange baddagi nice ne bakisetting awo era ne tuyitawo. Awo madenzija ku video badga you took a long hours n'onoonya okushootinga video nga ebikonge bitabuse. Video twali tugikoledde setup ey'amaanyi naye bwe twatuukawo ne bakuba ekikonge ne bagamba tasobola fulumano tali seefu, simanyi ate Uganda ate ne bamutiisa buba batourist abaafa, mbu ate wakafiira batourist. Kati ye musajja watunga alowooza nti tuli ku Serena, batourist baafiiridde Makindye, ontegeera. So yali ayagala tugende ffenna mu ghetto tugendewa, we had a great setup. Nene kitasoboka ebikonge ne biba bingi, naye Mukama wa buyinza n'ateekawo empenda endala nenkozesa mikwano gyange ne gikimakinga happen, era ne bamala nga abaali bakuba ekikono baamaliza bagudde mu supu. Nze sikuba nkokola naye nze neesiba ku kyendiko era okumaliriza nga nvuddeyo ndi muwanguzi. Yaman simanyi naye nfa nnyo ku byange, abalala bakola naye congratulations kubanga Uganda begenda forward. Konshens tafunika, era yo bw'owulira omuntu eyayimba ne Konshens mugireko enkofiira oteeke wali, kubanga ebintu biri mu management, sign here sign there, call this one, si byangu. Bw'owulira omuntu yenna yakola naye muwe respect kubanga si brand nyangu yakufuna, bo bali mu nsi ezitusingako, they do things different, but at least the fact is I'm one of the lucky ones and the song is trending worldwide, so maybe this might be Uganda's chance to go worldwide. Katulabe gye kiraga.